ADTV ujimbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwena muli mutya ngenda kusaba osubscribing atonyigene kale mbatumeddeko mwena abali Saudi Arabia mwe abasinza mu ggwanga erya Oman nembebaza nti muli bakabi nnyo kubanga munfollowenga yani mbagamba nti muli batabu nnyo kubanga mugyekomerako subscribe atonyigene kale bagitafa ADTV pressure pressure 24/7 in Kooti nakola ayitibwa mu Kooti yanga munango omusango guliddwa lwakuba tabana kumusalira kibonerezo kyankomeredde omusango nduuza bakyagutulamu ennaku eziwerawerako amanyiri emisango gye basobola otulamu okumala ebbanga nga tebana kumusalira omuntu nga wakyaliwo ebibulabulamu wakyaliwo ebibulabulamu naye ng'olwaleero alabiseeko mu Kooti kubanga abasingadde bakola ki babadde babuusabuusa okwatibwakwe ndowooza kati abasinga akakasiza nti omusajja bamukwata era ndowooza omulengera bamusazeeko n'enviiri bamusaza akapata bamusaza akawalaata omusajja bamukwata naye nga abasinga bali beesoma nti bamukwata bafolo figure si be bakwata pressure Buganda be bakwata pressure bakolagana n'ab'ekitongole ekyabambega wani bitundu by'ekibuli be bakwata pressure folo figure jasi yayagala kwerabisa bwerabisa jasi yayagala kola ki omwogerako ku social media nisi yakwata pressure nga bayogeranga ne Frank Abaho ne full figure dika babyogera nga bagamba efa bamukutte ebiki si be bamukwata bali balimba nakibagamba nebagamba singa bye baali bamukwata ebifaananyi byandibadde ku social media gwandibadde muganda ebifaananyi gwandibadde muganda ebya pressure gwalibadde muganda ozanya gwe n'okuzanya full figure ne Frank Abaho nga bebamukutte naye ndowooza olaba era ndowooza mulaba nti abamukwata baali banjawulo baali bakabaka bwa Buganda temwagala nnyo bintu byakwemulisa musajja ndowooza olengera okuddamu okumukubako eriso okuva lwe bamukwata abadde mu Kooti kubanga twafuna akafaananyi kaali kamu kokka nga bakamukwata ako kokka naye singa baali bafulufiga baali mulaze buli wamu ne mukaduukulu gyali naye baali bamukuuma butiribiri ekibuli gye baali bamutwala obwakabaka nga gye bwamutwala lunakalo batudde mu Kooti waba tebana kubanga basitawo ekibonezo ki kye bamuwadde amanye lyabali bagamba nti bamusibe emyaka 2 nti asibwe emyaka 2 naye ndowooza bakyatunawo mu kibonerezo ekyo balabe naye nga Buganda yagamba eteeka omukangaavu tagenda kusonyiyibwa ono baagalabira ekyakolebera kubanga bangi nnyo abazze bavudde nga batyobola obwakabaka bwa Buganda bamu nga babika ne kabaka nti afudde kati abo bonna pressure agenda okusasulira bye bazze bakola kubanga yaluguddemu bani bagamba gwe bakwatira mu kituli yaba omubbi kale pressure yakoze ki yaluguddemu manyi bagamba teyagaliza muntu kukomera nedi abantu bamunga ekomera bebageyagaliza pressure yeyagaliza ekkomera gemazima waliwo omuntu nga akola ekintu nga alinganga yakyeyagaliza kati ye pressure okudda kabaka n'amuvuma oba oliyagaliza ekkomera oba oliyagala kubanga baba tebajja kukuleka oba ojja kusibwa owemula otya kabaka oba ojja kukwatibwa osibwe ovuma otya kabaka n'omwemula noga gamba nosonga ne ku namulondo ya kabaka nti yo tibwe kabaka omutuufu nti ye kabaka wabicupuli toyinza kumuvuma oti noyinaayina kibona kibagamba nibagamba nti tajja kumuvuma ati ayinaeyine era ekibonezo nsubira kigenda kuba kyamaanyi ate kati byakyuka namu naye byedda ng'awottibwa na buttibwa bwe giba miggo bakuba giri emiggo emikambwe tebakuba kabina bakuba ku lubuto ebintu byedda byali byanjala okwawukana ku byakakati bamukwasiza n'ekisa ne kati yandibala emiggo gyakafuna singa byali byadda bakuteeka mu sitenseni buli muntu n'akuba emiggo buli omu n'akuyisaako nti abalina enzo abalina emipiira gamba buli muntu omuggo gwaze nagwo gwakuyisaako oba oli atemye musambya oba oli atemye mutuba n'akuyisaako ne bakuyisaako omutaka w'embuya ne bakuyisaako bakuteeka ku ntandala abasinga bagiyita ntandaala ebiseera bino naye nga munange ebiseera byedda okuyisa mu kabaka amaaso wali okangavvulwa n'okusingako wakakati bamukwasiza n'ekisa kubanga kiraga tebannaba kumukuba nnyo kiri awo naye baabasinga byali biseera byedda nga byavumirako kabaka yali agenda agabana entibaaba yali agenda agabana kye bayita emiggo ate nga abedda abasinga babattanga na bussi naye nga baabufutta era basooka kuyisaako miggo sitenseni etuula akalo kalamba ne katuula ne balyoka bakukuba alinga gye bamukwatidde eyo
nga giba miggo bakuine bemuteka mukomera nabereyo ne bamukumira ne bamujja ne bamulese mu kooti bali bakola ki bali nga tebasaga ku kabaka waabwe essaawa zino olaavu ya kabaka abasinga egenda ekendeera okwawukana ku yedda olw'ensonga nti bangi abaagala okubanga bamufuula ng'omuntu owa bulijjo be bagezako okubanga bayita n'abantu okubanga tebakyamufaako nnyo kubanga nze neewuunya abava nga basapootinga pressure mu kufuula kabaka wa Buganda nabeewuunya ekyobola mbagamba nti abagezako okubanga batyobola kabaka be bayita n'ekitiibwa ky'okubanga kikavalyu kisensebuka okubanga kigwamu omulamwa naye nga kabaka akyali w'amaanyi era muno mu Uganda yasinga amaanyi. Yes, kabaka wa Buganda. Subscribe ate onyigene kali bagita fa Ad TV. Mbebaza mwene era mbagamba nti muli wa Bodenya aletebwa mu Kooti Olwaleero.